Okulonda kw'abakulembeze b'abavubuka ku bukiiko bw'ebyalo okwetooloola eggwanga kwakubeerawo olunaku olw'enkya oluvannyuma lw'okulonda kw'abakulembeze babaliko obulemu wamu n'abakadde okomekkerezebwa ssabbiiti ewedde, era ng'okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama kuno okwabadde kwa mirembe. Okulonda okwabaliko obulemu kw'okuwedde kwaliwo nga ku balaza, okulonda okw'abakadde nakwo kwawedde. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire, Byabakama asabye abavubuka okukuuma emirembe mu kulonda kuno era beewale okukola obubinja nga bagamba nti bugenda kukuuma bululu bwabwe. Tubakuutira abavubuka mwenna, tubasaba mugondera amateeka banna. Otagondera amateeka gagenda okugonjolola, tebakukumako muliro ago oli wakabi, mwana oli ninja, ebyamateeka tubigenderako. Mu kiseera kino waliwo abavubuka b'ekibiina kya Nuupu abazze beemulugunya nti baggyibwa mu nkaala z'abalonzi, kyokka nga Byabakama ategeezezza nti bafuna ensisinkano n'abakulira ekibiina kya Nuupu ne bakizuula nti abamu ku bakaayana tebaali balonzi mu bitundu ebyo. Kubanga waliwo abagamba nti bagenda babagaana okwewandiisa. Naye kyetuzudde nti waliwo abamu ayagala kwesimba mu kyalo kino, tugambe ayagala kwesimba mu village A, naye ate mutuuze mu village B. Ku ky'ebitongole by'ebyokwerinda okubeera mu kalulu, Byabakama ategeezezza nti biteekeddwa kuba bikola omulimu ogw'amaanyi ate omulungi, wabula n'asaba abakuumaddembe obuteenyigira mu butabanguko naye bakuume bukuumi mirembe ng'amateeka bwe galagira. Mumanyi nti akalulu ka Uganda kafuuka kakufa na kuwona, vaawo mpitewo. Ab'ebitongole by'okwerinda tubeetaaga basobole okulaba nti embeera ebeera ntebenkevu. Mu ngeri y'emu akakiiko k'ebyokulonda kalambuludde ku bukwakulizo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja okuli ekya pulezidenti, ababaka ba paalamenti, bassentebe wamu n'abalabe balina okutuukiriza nga muno mulimu okulekulira emirimu gyabwe egya gavumenti wamu n'okuwaayo empapula zaabwe ez'obuyigirize. Twongeza okujjukiza abo bonna bagenda okwesimbawo okulonda kwa 2016 ku ofiisi ya president, omukiikize mu parliament, oba abakulembeze ba district oba aba city nga ba meya, nti waliwo obukwakulizo mulina okutuukiriza. Bagamba olina okulekulira, etteeka ligamba olina kulekulira omulimu gwo gw'oli mu kati. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda, abantu abaagala okwesimba ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga balina okuva ku mirimu gya gavumenti obutasukka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi, ate ng'abavuganya ku kyabaka ba paalamenti baakuva ku mirimu gyabwe obutasukka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja. Bw'oba olinga oyagala okwesimba ku ofiisi wa pulezidenti oba kifo ky'obwa pulezidenti, olina okulekulira nga okuwewandiisa oba nomination tenabeerawo. Oyagala okwesimbawo ku bwa member of parliament, olina okulekulira ofiisi nga wabulayo emyezi 3 nga okuwewandiisa oba nomination tenabeerawo. Oyagala kwesimba mu kifo kyonna kya local government oba district chairperson oba road mayor oba kiki, teeka ligamba olina okulekulira omulimu gwo bw'oba mukozi wa gavumenti wabula inaku 3. Ayagala okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga alina okusasula obukadde bw'ensimbi za Uganda 20, ate ngwe yayagala okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wakusasula obukadde bw'ensimbi za Uganda 3 bwokka. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.